Amwenyu mweebare kusaba bannange. Lydia amaze n'azaala omwana bulumi obw'amaanyi bannange. Bamulese mu theatre wano nga tulowooza oba bagenda mulongoosa. Bamulese mu theatre jula mu background yange but final amaze n'asindika omwana n'azaala. Bisagala mulaga feesi. Abantu bo Lydia bakuyambyeko bannange, abantu abali mu diaspora togenda nnyo mabega oleme kulaga mubiri. Kibadde kitya ng'okabya amaziga nze weda saagana kwogera naawe kibadde kitya biri nkabye naye badde bakyankuba kayisa omutwe neguvaayo omutwe ogw'omwana naye ampasi anti twazze nga bagamba bagenda kulongoosa okuva obwedda kwa ssaawa 10 ez'olweggulo. maze nebikyukamu Final omaze n'ozaala ssaawa zino ziri 3 bane Lydia yazadde ssaawa 3 ez'ekiro omwana kimuwala ebigaalo babadde so bakututte nga baleeta mpiso nga bagenda kukuba nga bagenda sala balibye balese bisala bagenza olaba ng'omwana avaayo. Bantu bangi abakuyambyeko especially omwami Emi yali America ne tiimu nene nnyo omukyalo yakuleetera obugoye batiktokers basindisenga message basindisenga akasente okubanga bakuyambako kunyambeko ono okay kale batiktokers like walwadde nga baweereza akasente bedake tukozesa bebazeeko at least yeyanza niyanza ebyo mwenna abambeewo bakokuzaala so ozalidde naggulu ye okay kale bebi ogenda muwa linnya ki ezzungu ina lyomutegekedde linnya ki ndali mutumakya sikati bannaye nze Sonko Muhammad mwebale muna abagezezzaako finally tumaze omwana n'akola ki ne tumufuna saawa zizi nejjo bankubidde essimu zabadde 5 ez'ekiro ng'agenda kuzaala naye nebigaana n'abeeraawo paka finally tumaze naso tuwe mu exit ate tuzizayo bagenda mu kitanda kuba bamupasudde. Watu wengi no kwate motoka. Baba mweebale kuyamba kumaka yazadde agenda biba nyimiza. Bina wetukyukira. Halo. We waliwo tujje tukira wali mu maaso. Alimu obulumi bambi. Kyensaba kyokka bambi naye ennamba yetukyaba. Tunuze no kamera. Bali bambi byebyange bakyala. Kale tweyanzizza nnyo. Tuva mu ddwaliro kukimayo Nakafu. Kale mukwano tweyanzizza tuva mu ddwaliro kukimayo Nakafu tugeza kutuuka ewaabwe wansi. Kale tweyanzizza so tuva mu ddwaliro kumukima naye akyalina obulumi nga bw'oyinza okubeera ng'olaba. Tubaye tumanyi tujja kujja nga tunyume naye ng'abanyumiza eddwaliro nga waabadde naye ekiyinza obutasoboka. Bebi waffe tumuyina wano lwakuba nze situnza abaana bato mu kamera naye alemereddwa okwogera. Bannaye kyokka alina omwana kyokka banne banaye kambalaga omuntu wano ayiseewo waliwo adda bakutteko emabega eno so gye tuli mugeto ndoza mulengera amazzi gano amazzi gamuyinza obba nga mulaba bwe ganjaala nze genda linziza okukola then nengwa ku mboozi ya Lydia ono nenzija nzikole so tuva mu ddwaliro tuyinza ku kamera wali abantu balaba amazzi ago
so ene banda waliyo omwalo oguyitamu ne guuka mu kibuga paka Nakivubo ne gugenda kati amazzi eri olusiga tukante galina otufuwa kuyita kubeera nga kola ki nga gagguka naye wegayanjala gayingirira abantu mayumba so ge twali tuzza okukola then ne tugwa ku mboozi ya Lydia ono tukomewo keno joni bomaze kugira omwalo ogwo so Lydia abantu babadde baliko nga bakwesunze bagati kisi kyokulaba bawulireko ko kyobagamba naye ebigambo birabika ebikunafuyeeko nendowooza ne wali mwafunye ekyokulya ku makya walete munaba ne ebyokunyiga gwo bimanyi ojja muyambako omunyiga ojja muyambako ne banaye nze ntyankuba naye tusabe Katonda ereme kuddamu bannaye so embeera bwetyo bweri Lydia yagenda mu ddwaliro zaali lwali lwa mukaaga ekirooto lwamusimba ku ssaawa 5 naye emisana naye okana naye waliwo neyibawe Kabaaya so najja nabeera nga ntuukira nanyonyola nangamba ti Sonko kati bitabuse yanguwa so netugenda mu ddwaliro ekiro so bwe bityo mpolampola netugeza kulaba netumukomyawo ate ewaka mu ghetto nze kyenaali njagadde at least tumugyeyo eno kubanga singa enkuba etonnya ekiro nga bebi gyali kuba amazzi bwe gayingira gakoma mu haafu ya nnyumba oba okitegeera saadde balaba sitole zonna nga zibadde ziri ne simanyi bwe tuyinza kuba nga tukola naye yeetaaga okwongera okulya yeetaaga okwongera okufuna ebyokunywa yeetaaga ebintu ebyenjawulo okulaba nga ate akola ki ng'abaawo ne bebi ono mukwasizaako bampasudde ali mu bulumi zimuluma bali kyemmanyi eri wagazi kuba nono era kimanyi gyagenda okukyukira lwakuba simanyi oba ono binaabitwalawa so ene munaba nga mwongedde okutufollowinga ne musubscribinga tugenda banga twongera okubawa emboozi za Lydia yazadde omwana muwala baby girl olunaku ejjo olweggulo saawa zabadde nga saawa 3 batugambidde nti abaaye nti yingirako wano munda final amaze n'azaala omwana ne batuleetera omwana ne bamutuwa okitegeera so with the time omwana ajja kuba nga abaawo mpolampola tasobola okukula naye akyalinamuko obulumi bwa wuzi as you know nga bw'omanyira bwe bikola ki nga bwe biba naye ebyokulya tusobola kugulako mu hoteri olowooza kweri banasobola ogumiikiza paka nabanafu enjala tekuluma nnyo ebyokulya byetaaga ogule bugulu tasobola ogumiikiriza bafumba bakimanyi enjala ekuluma si ekyo enjala ekuluma enkuba etonye nga sinaawe mpita batuukako kasande ke nabalekere kade kaabaweddeko ndowooza sente zibadde zaabaweddeko ekibi okuddamu kuwulira obulumine tofaayo guma kimanyi buli obulumi obwokuzaala bwabadde bungi okusinga so kijjako buli lwetutuula nga balina kwebaka bwebasye toyegatta tegikutuka naye kasita tutuuse lwakuba no emmotoka tumanyi pulaani ki muko ne mubakawugomba awo olabe so tumukozesaawo bambi ewaka tulaba bali mu comment section add on that she is still young and the pain si byangu naye ba TikTok family mubaddewo sijja balimba what names Sonko Muhammad is the name byonna badde ambipiningako mu tukwano enamba yange manyaga Sonko Muhammad enamba eno yange ono talina simu nagayya tulabe nga tumufunira yakasimu ye santo ali tutekayiko ye direct Lydia kyotandise n'okaaba amaziga obulumi bungi nekigenda kuggwa wantu mina pa hoteli be mumanyi betuyinza gamba nga tumira kiremmera awo eri mama dola kwa mama dola akufisa kufunire ku mmere si ekyo ogenda ali akinaki betu tumugamba kwa tumanyi tuyinza omukowola wano nawulira nasembera si ekyo linda ku soko lindeko katubulye agenda kukka kendabirwamu era bikano katekanga oli amaze teeka mu switch mulindeko okagenda kujja teeka mu switch lindabirwamu okolotya asikamala teeka mu linda kagenda tumulinde kagenda kujja kamalo labo sorry ekigenda kuggwa bannaaye nze natiddemu jjo naye babakazi engeri gye bazaalamu abasiima mwebale kusiima n'abo ababanga like
oli amanya ayinza onnenya nga tamanye ne with time abajja manya akitegeere. Agisweet kankuteekeko tulabe naye bannange chairman abadde ki? Yes wangi mukwano kale mukwano nawe gye baliku mukazi munno omulabye? Owaaye nkugambye si byangu. Esaawa zino ayina okunyigibwa omutwale ewaka bamunyige n'amazzi agabuguma bamuteeke atuule mu bbaafu ng'erimu amazzi agabuguma nga bagafumbidde mu kootu ezo wuzi ziruma waliwo neyakiŋŋambyeko ejjo awumule temumwogeza nakati ekiteetedde obulumi obungi obwokwenyenyanyenye eyewuzi erumangimangi kituufu. naye ajja kutereera mugamba abe mugumu ajja kutereera. Amiina. naye ye takuyiga obulumi bukyali bungi. Kale mukwano tweyanziza nnyo tugenda kukozesa amagezi ago. Onyeza ekyokulya bamunyige anyiikire okutuula mu mazzi ajja kutereera bulungi. Kale mukwano Anabeya enamba mweri mugundi enamba twagipiininze katuddemu twongere tubatereko wano. Enamba erimanya Gasonko Muhammad kale tweyanza nnyo agi something twewaniita simanyi lwaki nange ndi mukukaaba olabika olina kyojjukira nkunda Sharon. Tutambulewo. Tunatera tuuka agambye ekyoyo waliyo tukutuku bana abatoyi emptying toilet emptying tekajja yitawo tukutuku kati eno tejaawo. Ate kati kimanyi baka bakyaliwo ojja sobola otambula. Enda kumala kujja kukana. Hello. Onasobola oyitawo? Osibye otya ssebo? Ndi bulungi nnyo. Onajjawo oba oyite eno? Yamuzadde munnange wengere emaaso tambule. Yamuzadde ojja kujja kwata okufuna ejjojo. Yakwakamuggya mu ddwaliro bonna amagezi gatatuwa. Ejja kumatuwa eddagala.